despite feeling cricket oval eriyo ba bouncer eriyo bakanyama batamanyi nwaja abatagala kumanya munnange eriyo amabaala nga goli yali sejogo mwete mumanyi Fire Baby akajuza cricket oval wajje wamwe mwe mufunamu really nwaji was somewhere I think it was illusions I think that's the bar ba bouncer ne bamugana mwana nagamba mwana this is Fire Baby I'm going to fire you there wow yakakuba show ba bouncer ne bagamba fire lingira muli kabulena so agambye tamunyumira era teyavaawo bulungi nabo yagenderawo ku Snapchat n'alutuwana tugamba ne bano abantu nga bajjobuka bamanyi gwe bagoba I know so naye agamba I think Ugandans bayitiriza omumanyira bamuchokoza nnyo bamuchokoza naye agenda kwongeramu level yokubalagako you're right okitegeera nkatuyite of course nanyonyola ne kucha stage yesterday talked about stage how is it fairly jo yalabye ebya gravity byabadde ku gravity era naye naavumirira ekyaba promoter mugenda kuba kutula mbatise okuddamu kuba n'embavu eziyimirira ku stage tuyimbe kuba weeralikire sawa yonna stage ekutuka katwabe emboozi ya Fire Baby we get back. I was just, refused to enter with my friends. It was just two friends of mine. Sobola kubeera wali nga neefulukuta mu nsawo mbuzjayo ssente kusasula kuyingira nze Fire Baby nga ngenda kuyingira wali mukuba amataala mukube malayika mukube musawo mukube nyimba okuzigunda okuzigwa zonna zinyuma era zikubibwa abafanzi bawe bazinyumirwa ekitegeera ate bwe balaba Fire Baby in the area so kyongerako ki kyongerako vibe ekitegeera basaba basanyufu just wano tuyinamu kyalemeramu akamanyiiro weekali nti basobola okubouncing artist like bouncing ocha artist nga ne bafaani be bali awo bayingira bamulaba kye nali mbagamba era abantu ku Snapchat yange era sijja kikyusa like bouncing ocha in front of like this, that's disrespect already. It's enough respect for me to step aside and talk to you first and beg you to let me in. Omulala yingiza kifuba chegera so I'm not even proud to even beg you. So twayimirira ebbali netulabasooka ne batulinza looking at stupid yawo ng'embuzi just abantu banyumira nnyo okunkyokooza banyumira I think kibanyumira nnyo nalumirizwamu katono naye nga tekinemesa genda mu maaso just abakozi ba stage be balina okwebeereramu kubanga ebiseera ebisinga just eba chance n'otamenyeka kati nze nalina chance nesitamenyeka naye osobola okumenyeka so bapromota sina promota kuba promota si yakola stage kitegeera waliwo omuntu akola omulimu ogwa stage ogwo agipanga oba kale apangisa ebyuma ebyo ebigenda okulinnyibwako olina okupangisa ebyuma ebya quality nemekuyitamu okitegeera oba weiti obaani oba azze nga abuuka atya nga tasobola kuyitamu kigeti abakola stage bebeereremu kubanga ate mukyalo kyo kiri waasi ogenda mukyalo basobola n'okuteerawo akameeza olinnyeko oyimbe okitegeera so just bebeereremu batubalemuko ku magezi naffe abajja okuyimba tuleme kugwa bigowa tekuswala bwetti. Okay, that is about Fire Baby. Simu sanyufu bana mwe mujoga. Ofuna otya akasima Fire Baby nayitako ku bbaala yate noyagala olageza la $1. And it happens bouncer na ddala. Respect. But actually I think she's right. Okitegeera. Olina omuntu okumuwa omubedde omulabya azze muwe. Tomulabisa mwamba unsinksiza tetagisa muntu kugamba nti I think she's worked for it. You understand? So tetetaga kwerabisa nti okay. Now of course Fire Baby oluvanyuma lw'okukola record of course ne Gravity yakoze banne yabamenye vivi buli akola bagamba tebiweze era nga Gravity bamwogeredde bingi ekitamusanyusiza ebagambye era atajjuza kutuuka ku nwaje eredde abayimbi abanene abasatu